kibaddewo lwa nsonga eno. Omwami bwe yagambye tugenda kunoonyereza okutuuka ku bottom line y'enfa y'omuwala oyo. Jjukira twakubye ekituli mu mabaala ago nga tetubagamba nti abaana abawala bonna bakola abali mu university, abaana abanyarwanda bw'abayita abanyankole abadisigayizinga bonna batambuza butwa ku both local ne ku international level. Ekyo nafunye reference impitirivu nnyo. Kati wentegeredde nti twabakutte waluma Kasabbuuni kwe kujja okuyingiramu n'akola video mbw alina evidence eraga nti omuwala teyafudde butwa, yabadde n'ekirwadde. Ntera yafunye investigator eyamuwadde ku details. Jjukira Kasabbuuni abaakinga oba akavalinga muwala we nga muwala we mukuba coordinators abawala banabalagira ababalage balina okugenda nkiddamu. Kasabbuuni ajja mu kintu kino nga akolanga backup okubakinga kawala ke kubanga kabo kuba coordinators kali ku both local ne ku international level aba coordinating agaba executive kyekirese Kasabbuuni okukavalinga. Ulira message ujulira bulungi nnyo. Oli anko yagambye kubaga siye biological father, anko yagambye ajja kukosa buli tu okumanya ekyasso omwana we gashumbulira yakifunye dda ate kati kese bekyalulira. Emani Makatona page monezo. Conversation ino yali initiated by Martha. Oliawo nzijengulabeko. Namugamba yes mwendi nengenda. Martha nadirenga namu. Omuvuka namugamba nti I'm closing. Bino biri mu conversation. Yes, nza kugamba a friend of mine, a talk detective ali ku musango guno. Ye yakingambye nefuna n'omukisa okulaba ku conversation za WhatsApp. Ekirala, a top friend of mine doctor yakola postmortem naye akonfaminga nti obulwadde Martha obwamutta si bupya mwobeera nabo babuyita niyo something kirabire nyuma birimu oluzungu ate ffe twasomera vira malira tegera ndowooza so bonna bwe bali naye kirungi poliisi ya Uganda bwesalawo ku investigating ekintu ekikola yafunye jjukira bakyali mu investigations okunoonya ekyasso omuwala wabula ono yafunye dda abali ku investigations ne bamulaga conversation z'amasimu between Martha and his colleagues oba partners. Era yafunye chance egenda ewa doctor ali ku investigation team n'amubuulira obulwadde bw'omuwala bwe yafudde. Lwaki Kasabbuuni doctor tiyakuwadde medical records zeziraga omuwala obulwadde nti yadde bumutawanya ebbanga lyonna? Pozi MC Norman yagamba kyawo. Lwaki doctor tiyakuwadde track records z'omwana ne ziraga obulwadde bw'oyoge nawe bwakulemye okwogera mu luzungu? Ngenda agambye bamulaze message zonna ezimulaga engeri gye badde omuwala gyadde akyatingamu nabaki n'ebyokwano gye mu bbaala. Wabula tatubuulidde nti ku saa 8 omuwala yali ava luddawa. Tatubuulidde kubanga bakuga nti omusango guli mu kunoonyezebwako tegukkirizibwa kwogerwako era ya mentions nti abali mu kunoonyeza yabafunyire bamubuulira. Bamugambye nti omwana bamulaze conversation mu simu yamugamba nti omwana yafudde bulwadde obwa bulijjo n'aboogerako ne obulwadde mulemye n'okwogerako mu luzungu. Lwaki oyo top doctor investigator badde ku ttiimu teyakuwadde track records eziraga omulwadde omwana oyo tabadde n'obulwadde obwo? Ayogera omwami agamba gakankabaddizeeyo muwulire bulungi nnyo. Omanyi bano basereka wal educated kaawo mu America ne mu nsi ezaakulaaku. The moment you come out and you mention or you say something on ongoing murder case n'okolako comment ng'oli falinga kuba investigators, kitegeeza nti gwe ne ba investigators mba mulinkinze state information era mubeera basibe nga tewetaaga kubuuza wadde n'omuntu n'omu ani gwe mufuulinga. Gashumba tukimanyi bulungi nti omwana oyo omu ku top coordinators aba coordinating abawala abo kati okavalinga app mu nsi yonna omusenga gunoonyerezebwako. The moment information erinkinga eyagifulumiza n'abali ku musango ogwo mubeera basibe. Kankabaddize omukawulire bulungi n'obulwadde bwagambye nti obulwadde obadde buluma omuwala. Abazadde tebandabwogerako nti omwana abadde n'obulwadde. Mumpulire bulungi n'abazadde mama omuwala tandayogerako nti omwana abadde n'obulwadde omuluma.
tata omwana tanayogera ko omwana abadde n'obulwadde wabula Kasabbuuni yagenti ba top investigator bamugenda nti omwana abadde n'obulwadde tugenze mu maaso kankabaddemu njagala mukozesa emitwe gye mwawulyeko bulungi nnyo Emani Makatona page monezo conversation ino yali initiated by Martha Tiwoliawo nzije nkulabeko namugamba yes mwendi nengenda Martha nadileyinga namu omuvuka namugamba nti I'm closing bino biri mu conversation yes nza kugamba a friend of mine a top detective ali ku musango guno yashingambye nefuna n'omukisa okulaba ku conversation za WhatsApp ekirala a top friend of mine doctor yakola ku postmortem naye akonfaminga nti obulwadde Martha obwamutta si bupya bw'obeera nabwo babuyita niyo something kirabide babuyita nnyoko mu Luganda sigera ndowooza so bonna we bali naye kirungi polisi ya Uganda bw'esalawo ku investigating ekintu ekikola kyetusooka okugyawo ADC yayita Martha yabuuza Eddie woli ate kisibyo n'owokubiri muganda we mukubiri ati kubanga Martha baali bamumanyi actually even if let me be open baali badeetinga Martha ne Edward yes otegera ndowooza kakati ono Eddie akubira gundi banange Martha akola kusinzi yasooka gamba basirikale Eddie avuga speed amuvuga bamutwala mu ddwaliro kati ekisibya Eddie today kuvuga ki Martha basically singa Eddie simwe yali teriko kuwolu singa simuki police olowooza nakule kunoyinza okumala yes police under the supervision of mukwano gwange magambo tapakuka magambo talyanguzi nti ogenda muwa sente kibira era bo bagambye nti So you got the information from Magambo. Set a cow and educate a cow. Mwetu basobola. Ne mwana akavalinga assassinations mbade mukula mabara nga mukozesa abaana bamwe bana basime abalungi bemwali okutta bana Uganda fe tubasobola bakola ko forensics. Omuntu bwafa n'afiira mu nnyumba ennyumba yonna abagibadde mwenna abakwata ne batandika okukola investigations mpaka lwa proving nti kumwe mwenna tekobaddeko mu kyamu family tenayogera ku bulwadde bwa ssemuwala waabwe olwadde obumanyi ogambye oyina doctor yabadde akola postmortem yakubuulidde oyina mukwanako top investigator yakubuulidde omaze ogambye nti anti weesiga magambo kati kitegeeza magambo yalikinze info bajja basiba mmwe kino kyonna onagezako kukavalinga kujjawo kintu kya poison na kujjawo kubakinga mwole kubanga top coordinator ya bakyaza night mabala gali executive kubanga singa tuganti abantu baffe bafiira mabala bawabutwa muwala batakyayina mulimu ezebbala abantu bagenda zidduka mbwe kati yakozeseza obutule nga buzategeera nnyo nkabaddizeeyo nkakuddizeeyo mwe tubasobola abantu baffe bazze bafa naddala baganda avuka balina mu ssente ba businessmen ba businesswoman nga bavudde mabaala aga mubana bazo baseti nga bawadde obutwa nga muloza temusobola kutegeera bigambo bino kankukolemu forensics nembwa yesigama ennyama kankakuddizeeyo bulungi nnyo abantu bakawulire nabagamba mwetegereze nti bayita body language facial expression tone y'omuntu gyayogera nga mu mateeka mu kimanyi nti omusango bagubanyonyezebwako teri muntu akkirizibwa kulinkinga information yonna wabula onalinkiza information n'ateekamu n'obulwadde omuzeeyi anka omuwala bw'atayogedde maama omuwala bw'atayogedde kati ye nga ye abaakinga coordinator w'abawala bano yavuddeyo okuwa information wulira bulungi nnyo njagala oza ebigo bino wulira bulungi nnyo Emani Makatona page monezo conversation ino yali initiated by Martha Tiwoliawo nzije nkulabeko namugamba yes mwendi nengenda Martha nadileyinga namu omuvuka namugamba nti I'm closing bino biri mu conversation yes nza kugamba a friend of mine a top detective ali ku musango guno yashingambye nefuna n'omukisa okulaba ku conversation za WhatsApp oyo magambo ekirala a top friend of mine doctor yakola ku postmortem naye akonfaminga nti obulwadde Martha obwamutta
sibupya bukadde bobulina wita niyo something kirabide nyoko babuyita nyoko Okay. So nawe bali n'ekirungi poliisi ya Uganda bwe sala oku investigating ekikola Abwe bali mukolo kye tusooka okujjawo ulira ADC yayita Martha yabuuza Eddie woli je nkulabeko ate ekisibyo n'owokubiri muganda we mukubiri ati kubanga Martha baali bamumanyi actually even let me be open baali badeetinga Martha ne Edward yes otegera ndowooza kakati ono Eddie akubira gundi banange Martha akola kusinzi yasooka gamba basirikale Eddie avuga speed amuvuga bamutwala mu ddwaliro kati ekisibya Eddie today kuvuga ki Martha basically singa Eddie simwe yali teriko kuwolu singa simuki police olowooza nakulo kunoyinza okumala yes agenda kwekuba police goal under the supervision of mukwano gwange magambo tapakuka magambo yekubye goal talyanguzi nti ogenda muwa sente era bwe bagambye nti scientific evidence yegenda baga idinga ku buli kintu so bino bagamba muno Eddie yayite omuwala kubanga singa public egenda n'ekintu kye badde temanyi nti bagawo buto mu bbaala omwana wa Gashumba batalina mulimu ono kye kimuleese kubanga olwedde amabbaala gaade gatandika